Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogigattako kigenda kuba kirungi n'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero njagadde mbalage engeri gy'olina okukwata mu video ng'okwasa essimu. Njagadde mbalage engeri gy'olina okukwata mu video ng'okwasa essimu. Ebiseera ebisinga abantu basinga video muzikwata mu nkwata etali nnungi, ekyo olaba ng'ojja kulaba ka video nga katini nnyo. Okitegeera kugamba nga fomati yaako ntini nnyo, omanya nti kiva mu nkwata gye babeera bagikwatamu. Kati olunaku olwaleero njagadde mbalage engeri gy'olina okukwata mu video ng'ogikwasa essimu, kuba abantu bangi mbalaba muteekayo video ku YouTube naye nga muzikwata bubi, nga muzikwasa ssimu naye nga muzikwata bubi. Nga fomati yaako ebeera katono, video ebeera yeesimbye. Kati essimu olina gikwata bw'otyo nga bw'olaba. Ng'oyagala okukwata video ennungi, nga video erabika bulungi, nga video ngazi, olina gikwata bw'otyo nga bw'olaba bwe ngikutte. Kati oli bw'ogikwata ng'ogisimbye, video ebeera egenda kubeera bw'etyo. Kwegamba mmwe abasinga muzikwata bwe mutyo, si kirungi. Essimu togisimba busimbi ng'okwata video. Buli w'onaagisimba video egenda kulabika bw'etyo nga katini nnyo. Egenda kulabika bw'etyo, so nga ate essimu toteekeddwa gikwata ng'ogisimbye, oteekeddwa gikwata bw'otyo nga bw'olaba. Okitegedde, wali nkulaze engeri gye mukwatamu video ne zibeera nga video nga bulabika bwonna nga butono. Kati olw'ogikwata bw'otyo essimu nga bw'olaba, video ebeera egenda kulabika bulungi nga bw'olaba. Eba egenda kulabika bw'etyo ng'emalayo bulungi screen. Okitegedde, buli w'ogikwata ng'essimu togisimbye, ng'ogikiisemu bw'otyo nga bw'olaba, ebeera egenda kukola ki? Kukwata video bulungi nnyo, nga video erabika bulungi nnyo. Njagadde ekyo nkibalage. Abantu bangi ndaba mu video muzikwata bubi, ng'ate ebiseera ebisinga so ng'ate wakutte video nga video abantu bagyetaaga bagirabe bangi oba bagirage ku TV naye ng'ate wakakutte bubi. Kati n'olwekyo njagala okwate bulungi essimu oba okwata video gwe wenna, essimu olina gikwata bw'otyo. Nsuubira okirabye bulungi nnyo bw'otyo. Kamera kalina kudda waggulu, olaba bw'otyo essimu bw'olina ogikwata. Nsuubira okyetegereza bulungi nnyo. Njagadde ekyo nakyo kibalage kiveewo, yakuba ndaba nnyo video muzikwata bubi. Ebiseera ebisinga buli w'okwata essimu n'ogikwata bw'otyo, video eba egenda kulabika bulungi, eba egenda kuba ng'emalayo screen bulungi nnyo, buli kimu obeera ogenda kuba ng'okisika bulungi nnyo. Ekyo njagadde mukirabe. Kati n'olwekyo oba omanyi nti video ogenda kukwata video ogiteeke ku social media abantu bonna bagirabe, nkusaba ogikwate ng'ogikutte bulungi ng'essimu togisimbye bw'otyo. Gikwate ng'essimu ogyebasiza nga bw'olabye, togikwata bw'otyo. Kati bw'ogikwata bw'otyo ng'ogisimbye, ka video kaba kagenda kulabika bubi. Ndowooza kati okitegedde bulungi nnyo. Essimu oba okwata video olina gikwata bw'otyo nga bw'olaba. Okitegedde? Osooka n'ogenda mu kamera n'ogikwata bw'otyo nga bw'olaba bwe ngikutte, awo n'ogenda mu kagambo akayitibwa video mangu nnyo, ng'ogikoze bw'otyo. Kati ka video keeko, olumala tandika okulikodinga bw'otyo. Ndowooza ogiraba. Ebeera ekwata ekifaananyi, eba ekikwata bulungi ng'emalayo bulungi screen. Omanya ne wali ku TV eba egenda giraga bulungi, oba ku kompyuta bw'otyo bw'olina okukwata video. Kyenkusaba njagadde nkikulage, nsuubira okirabye bulungi nnyo. Njagadde nkulage enkwata ya video zikwata otya. Buli wogikwatako ogikutte bulungi nga bwe nkulaze, video eba ejja kulabika bulungi bwe kityo bwe kiri. Kansuubire mukitegedde bulungi nnyo. Mbaagala nnyo mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogigattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.